أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. يقول الله سبحانه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Atenderezebwa Allahu jalla jalaluhu. Tumusaba Allah nga tumwegairira asookusaasira kwe n'ebyengera bye kuwa ekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yajja n'atutegeeza amateeka ga Allah ate n'atubuulira n'engeri gye gateekeddwa okuba nti gakolebwamu n'okuba nti gayimirizibwawo. Mbalaamira baganda bange ab'ebitiibwa mwenna ne bannyinaze tutye Allah, tuyimirizeewo amateeka ga Allah, tukole ebyo byokka by'ayagala, ate na buli kintu kyonna Allah afuuwa ekitiibwa kye yatugaana tukyerekereze, tukyewale. Emyoyo gyaffe n'emitima gyaffe ne bwe tuba tuwulira nti gyagala nnyo okukola oba okuyimirizaawo ekintu ekyo kyerekereze muganda wange. Lwaki? Lwansonga oyagala okutuuka mu maaso ga Allahu jalla jalaaluhu, omutonzi we yakutonda nga musanyufu ate era nga musiimu gy'oli, kuba yekka anaatuuka mu maaso ga Allah nga Allah musiimu gy'ali. Yajja okwesiima amakulu, yajja okufuna ejjana, naye kasita kakutanda n'otuuka mu maaso ga Allah nga Allah wo si musanyufu gy'oli olw'ebintu bye wakulembeza okukola ng'okyali mu bulamu buno obw'ensi, biyinza obutabeera birungi gy'oli, kuba Allah subhanahu wa ta'ala kale waddemba okukusonyiwa n'akuwa ejjana, naye ate chances ziba nnyingi nnyo muganda wange okuba nti tojja kusimattuka jahannam. So nabwe kityo tukole Allah subhanahu wa ta'ala byayagala, byatuziyiza okukola tubireke, tubyerekereze baganda bange ab'ebitiibwa, tusobole okuddayo mu maaso ge Allah nga musiimu gye tuli. Kakati tuzze tutunuulira ku shiriki, shiriki ye munene tasobola kwogerwako n'amalwayo. Nali nakyagala dda okuba nti tutunga omusomo gumu naye kyannema lwansonga tosobola kumwogerako naggwayo, naye ngufaananako ne bid'a ne sunna z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Oba oliawo tujja kujja nga tumwogerako bwetyo mpola. So mu nnaku ebbiri ezisoose tubadde tutunuulira shiriki ono, emiteeko gye, shiriki omunene ne shiriki omutono. Shiriki omunene ndowooza yategeerekese bulungi. Shiriki omunene ndowooza wakyaliyo ebibulaabulayo, ne inshallah tujja genda tubikavalinga mpola okusinziira ku busobozi Allah ow'ekitiibwa bw'anaaba atuwadde. Kati ku shiriki ono omutono twagamba nti huwa kullu man kana wasilatun ila shiriki al-akbar, lyekkubo lyonna likutuusa ku shiriki omunene. Nti mathalan obadde onuyiridde okukola shiriki omunene but for some reasons Allah n'akulemesa n'otasobola kituukiriza, khalas oba omaze okukola shiriki omuki, oba omaze okukola shiriki omutono. Tuli ffenna baganda bange, naye alina engeri ez'enjawulo zajja alabikiramu. Shiriki ono omutono alina engeri ez'enjawulo zajja alabikiramu. Mathalan asobola okujjira min jihati ta'liqu bi ba'd al-asbab allati lam ya'dhana Allah subhanahu wa ta'ala biha. Ayinza okujjira ku kubbala oba ku mbeera y'okuba nti omuntu afunye okukkiriza mu ebyo ebintu Allah subhanahu wa ta'ala by'ataateekamu, kwegana obaako ne mathalan n'obukuumi bw'ofuna naye nga tobufuna kuva eri Allah, kubanga al-hafidh huwa Allah, omukuumi ye Allah. Kati gwe bwobanga olinayo obukuumi bwonna bw'ofuna naye nga tobufuna kuva eri Allah, oyo aba shiriki omutono. Tuli ffenna baganda bange. Kati mathalan kata'aliku al-kaffi wal-khirs wa nahwi dhalika ala annaha sababun lihifdh, ng'omuntu bw'anaddira n'akwata irizi, omuntu n'akwata akayirizi oba kanankani oba kaleku oba katyo oba biki, n'agifuula nti y'ensonga y'okukuumibwa kwe, era nga yakimanyi nti aba neebwe sitambula nakagundi kano mu bbaaga yange nze omukyala, mba sijja kusobola kutuuka gyenkola ki gyendaga. Tuli ffenna au annaha tadfa al-ayn wallahu subhanahu wa ta'ala lam yaj'alha sababan lidhalika shar'an wala qadra. Oba muntu okubaako akantu akalala konna kaafuna nga yamanyi nti akantu ako ke kajja okumutaasa ku mitawaana oba n'ebiiso ayn, ekiiso, ng'ogwolowooza nti akantu ke kajja okukutaasa ku kiiso, oba omwana wo kasona amwambaza akantu kano abantu
b'ekiso tebajja kukola ki tebajja kumutuuka kuba tebajja mukuba kiiso muganda wange oba omaze okwenyigira mu shiriki omutono. Tuli ffenna mu mbeera endala shiriki ono omutono asobola okugira ku jiha ey'okutaavama ba'd al-ashya, omuntu okuddawo n'agulumiza ebintu ebimu, omuntu noddawo n'ogulumiza ebintu ebimu oba noddira ekintu n'okiteeka butereevu nnyo mu kifo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Mathalan ka halfu bighayrillah, omuntu nga bw'anaalayira ekitali Allah, ng'omuntu bw'anaalayira ekitali Allah muga katonda mu ggulu, olwo tolayidde Allah oba olayidde mu mazima, ndayira mu mazima ga katonda mu ggulu oba tolayidde Allah, oba aganya banzaala oba ndayira simanyi mumanyi abaganda bemutera okulayiralayira, simanyi ndayira ngundi yafiira mu kitooke kya gonja, waliwo yali alayira awo nagasi nyabo nakayenga simanyi obe ya rabbi. Kati okulayiralayira okukonna nga okwotololereza ku kintu, kulayira ekintu ekitali Allah, oyo abeera shiriki, oba okoze shiriki naye nga shiriki mutono gw'oba okoze eki gw'oba okoze. Tuli ffenna kati bwe twakoma omulundi gumu tubadde tugezaako okurekapinga, naye nga bwe twakoma omulundi guli twagamba nti baulama baffe ab'enjawulo bateekawo dawabit ne kawaidi ez'enjawulo ezisobola okuba nti zituwa farq, enjawulo eri wakati wa shirikul akbar ne shirikul asghar, enjawulo eyinza okubeera wakati wa shiriki omunene ne shiriki omutono. Tuli ffenna kati dawabit zino ne kawaidi zino tuzitunuulire insha Allah. Oba oliawo omuntu bw'azitunuulira asobola okwemanya nti kati ono shiriki nno gwenkoze munene oba kati ono shiriki gwenkoze muki, ono shiriki gwenkoze mutono. Kati omuntu otegeera ddi nti ono shiriki mutono? Okusookera ddala أن ينص النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على أن هذا الفعل من الشرك الأصغر. سينغا owekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam hadithi erabika ng'omubaka kennyini ye yakyogera nti ono shiriki mutono, khalas tuba tukakasa bukakasa nti oyo shiriki mutono. Mathalan nga bw'olaba mu musnad namba ya hadithi emitwalo 2772 hadithi ya Mahmud ibn Lubayd yagamba nti qala sallallahu alayhi wasallam, owekitiibwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba inna akhwaf ma akhafa alaykum, nti ekintu kyenkyasinza okubanga ntya obanga mbatiirako gye muli shirikul asghar, ye shiriki omutono. Qalu ya rasulallah, basahaba ne bamubuuza ya rasulallah wama shirikul asghar, shiriki omutono yaliwa? Qal, omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti hiya riya, shiriki omutono ye riya, kwe kweraga. Omuntu n'okola ekintu kyonna ky'okoze naye ng'okikozerwa akabandabe, n'osalawo okusiiba lwansonga oyagala bakulabe nti osiibye, n'osalawo okusaala lwansonga oyagala bakulabe nti okoze eki, nti osadde. Kagamba nti inna allaha tabaraka allahu wa ta'ala, nti mazima ddala allahu subhanahu wa ta'ala ku yawma alqiyama ajja kugamba yakul yawma tajazi alibadi bi a'malihim, ng'agenda okuba nti asasula abantu emirimu gyabwe okusinzira ebakola nga bali ku nsi. Allah ajja kubagamba idhhabu ila alladhina kuntum tarauna bi a'malikum fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Allah ajja bagamba mugende muddeyo ku yawmul qiyama nga Allah atusasula ejjana yaffe, nsaba Allah agituwe, nga Allah atusasula ejjana yaffe ajja gamba abantu abakola byonna bye bakola. Gwe n'ozimba emizikiti olw'okuba oyagala abantu bakulabe, n'ozimba amalwaliro olw'okuba oyagala abantu, nga tokikola ku lwa Allah nti Allah akusiima akusasulemu empeera. Allah ajja kugamba nti ddayo ewaabo abantu be wakola babeere nga bakusiima, olabe hal tajiduna indahum jaza, olabe bonaafunayo empeera. Hadithi ntuufu Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah mu kitabu kye salsalatul hadith sahiha yatugamba nti hadithi ntuufu n'agiwa ennamba ya hadithi 951. So ku yawmul qiyama omuntu yenna yakola kyonna kye yakola nga tokikoze nga tulongoosezza nniyayo nti kuba Allah subhanahu wa ta'ala akusiima, wabula n'okikola ng'oyagala gurupu y'abantu taifatun minan nas, ka grupu k'abantu kakusiime ku ekyo ky'okoze, Allah ajja kusindika gye bali ku yawmul qiyama genda ofune empeera yo okuva eri abantu abo. So nabwe kityo tutegeera nti shiriki ono mutono singa omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kennyini atugamba nti shiriki mutono. Kati nga bw'olabe mu hadithi eno nabbi clear akyogedde nti riya shiriki mutono. So in that case ndosobola okuba ntutegeera nti shiriki ono mutono. Bobto ey'okubiri أن يرد لفظ الشرك في النصوص الكتاب والسنة منكرا أي غير متقرن بألف واللام. سينغا ekigambo shiriki kijja wonna tuba tukisanze mu Qur'ani oba mu sunna z'omubaka hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, naye ng'ekigambo ekyo kizze kiri nakira nga tekiri maarifa. Ekigambo nakira twali tusoma nakira ya rabbi mu yali kawaidi
nakira definition ya nakira yali hiya al-ism ya rabbi njira bidde definition ya nakira nenga kasitati kubaako alif nankani ezitulaga nti erinnya liri maarifa weziri kasitali baako kasitachi baako alif ne lam khalas kiba kifuuse maarifa naye kasitachi jjanga tekuli alif na lam kibe kintu ekyo kiba nakira kiba tekimanyikiddwa kati mathalan nga bwolaba ekigambo bait enyumba kasitati tuteekako albayt ne tuteekako alif ne lam ekigambo ekyo kibeera nakira naye kasitati tuteekako alif ne lam albayt nga tutegeera nti enyumba gyayogerako yeeno naye kasita kibeera bayt nyumba titutegeera tusigala twebuuza nti nyumba ki kati kyatugamba wano baulama baffe kye batugamba nti ekigambo kasita kijja nga tekikwatiddwako alif na lam ekigambo shiriki yani kasita kijja nga tekuli alif na lam khalas oyo abeera shiriki ki abeera shiriki mutono tuli ffenna kati fahadha fi ghalibun yaqsud bihi shirku al-asghar ekyo wonnawo bw'okirabidde ekigambo shiriki naye ng'okisanze mu Qur'an oba ng'okisanze mu hadithi z'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naye nga kiri shiriki just shiriki nga kitandise na shiini okay nga kitandise butandisi na shiini tekitandise na alif na lam bano bannaffe betusoma nabeeno mugundi by the way kunankani ku saidi ene ey'abaami nabo tugenda kugira long wait Allah yinza okubanga alabika anaatera okukkiriza nga tugenda kutandika okukola ki tugenda kutandika okusoma Qur'an kati nabwe kityo kye tujja okukola biiznillah abaami abakyala it's already running naye abaami anaabayagadde okusoma Qur'ani nga si kusoma kuno okw'abakulu nga si kusoma kuno okw'abakulu kuno abasinga obungi kwe twasomeramu nti qul huwallahu ahadu ne bagikuwandiikirawo mu luganda lwarabu wabula kusomera ddala eri bannyinaffe abajja ne basoma alhamdulillahi kati bagendedde ddala saba allahu subhanahu wa ta'ala bampi abateeremu baraka n'obwangu banyiikivu era nsaba Allah abawa so ne ku saidi n'ey'abaami tugenda kikola anaaba omwetaavu tuba tutandikira ddala kuviira ddala ku alif betwatandika nabo ku nankani eri basoma alif bagimalako yasanna ne bagimalako kati bali mu Qur'an juzu amma ndoza bali kumpi na gituukira ddala wakati bambi abantu abo banyiikivu nsaba Allah nyongera obbasabira Allah abanyweze so ne ku saidi y'abaami anaaba afunyemu interest yenna ng'owulira wandiyagadde okuyiga Qur'an ojja kujja onsindikira akamesejja ongambe nti nange bakole ki bangatteyo mu gurupu eyo tujja kuba tufuna enteekateeka ennungamu gye tujja okuba nti tubayambamu mu mbeera efaanana bwetyo katugamba nti kasita tebaako hamzatu wasli ekigambo shirika sitakibaako hamzatu wasli khalas kiba kitulaga nti oyo shiriki abeera mutono ng'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam we yatugamba mu hadith yagamba nti inna arruqa wattamaim wattawla shirkun yatugamba nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam nti ebintu ebyo ebisatu arruqa wattamaim wattawla shirkun hadith rimusanad abi daud namba ya hadith 1382 Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah musalsalatu al-hadith as-sahih yatuganda hadith ntufu najiwe namba ya hadith 333 kati nabbi yatugaye ebintu bine ebisatu byonna ruqa tamaim ne tawla shirkun ndi ebintu bino byonna shirk kati fal maqsudu huna bishirk mu hadith eno ekitegeezebwa nti ebintu bino ebisatu byonna shirik huwa shirikul asghar duna al akbar nti shiriki mutono naye nga shiriki munene kati wa tamaim nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gwe yali ayogerako mu hadith eno shay'un yu'laq ala al awlad kal khirzi wa nahwuhu yaz'umuna anna dhalika yahfazuhu min al ayn nti buba buntu babuteeka ku baana kal khirzi nga bwolabayirizi okay ونحو ذا النبي فانا نايريزي ويزعمون أن ذلك يحفظه من العين yenna muzadde w'omuntu abaaka mutaddemu akantu ako ng'awanuuza oba ng'alowooza oba ng'agamba nti akantu ako kayirizi kamutaddemu kajja kuba nti kamukuuma okuva eri ebiiso ayin okuva eri ebiiso abantu be bayinza okukola ki okumukuba wattawula then netawla nabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam gwe yali ayogerako mu hadith eno shay'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhibbu al-mar'a ila zawjiha war-rajulu ila al-mar'a nti bwe buntuntu obukozesebwa obwenjawulo oli naagenda n'abusamirirako byonna byabusamirideko tuli fenna n'ogenda obusamirirako byonna byobisamirideko naye nga essence ey'okukola ekintu ekyo nti mukyalawo akwagala ennyo oba omusajja ayagala ennyo mukyala we n'omukyala ayagala ennyo bbaawe
omuntu n'oteekawo bino simanyi kuteeka mu ccupa na bikiki byonna byonna embeera ezifaanana bwe zityo nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam atugambye nti oyo yenna abeera shiriki. Ndoza tuli ffenna kati dabt oba qaida eyokusatu an yufaham anna as-sahaba min an-nusus ash-shar'i anna al-murad bi-shirk fi hadha al-mawdi' huwa al-asghar duna al-akbar. Nga bwe kinaavaayo ne kivaayo nga sahaba kennyini owa nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallama yavuddeyo n'atunnyonnyola nti ono shiriki nabbi gwe yali ategeeza yali shiriki muki, yali shiriki mutono si shiriki munene. Ekyo nakyo kitumala okukkiriza nti ye okay ono shiriki tukoze eki tumutegedde. Lwaki? La shakka anna fahimu sahaba mu'tabar, tetukinaamu kubuusabuusa kwonna nti okutegeera kw'abasahabi ridwanullahi alaihim ajma'in mu'tabirun, kwegamba maw'idha, kutubuulira, kubanga basahaba mu bantu bonna hum afahamu nnas, be bantu abakyasinza okutegeera amakulu eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala nga bajijja ku nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam. basahaba be bakyasinza okukola ki, be bakyasinza okutegeera. Abi huraira radiyallahu anhu tayinza kuvaayo na reportinga hadith then ye kennyini n'atugamba nti nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ki yali ategeeza mu hadith eno kye kino, ate Hassan n'avaayo n'agamba nti Abi huraira wategeera bubi hadith eyo, kiteekeddwa okuba nga nabbi kye yali ategeeza kye kino. Definitely Abi huraira tugenda mu kulembeza ko Hassan. Lwaki? Lwa nsonga Abi huraira radiyallahu anhu sahaba yalabira ddala nabbi muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'ayogera ekigambo ekyo. Ebigambo by'abasahaba hum afahamu nnas, be bantu abakyasinza okutegeera embeera zino ezikwatagana n'eddiini. Kati n'olw'ensonga eyo bw'abanga sahaba kennyini yavuddeyo n'atugamba nti mu kino ekigambo nabbi yali ategeeza shiriki mutono, khalas tuba tujja kukola ki, tuba tujja kutwala ekigambo ekyo. Mathalan nga bw'olaba mu hadithi ibn Mas'ud radiyallahu anhu yagamba nti omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallama yagamba nti at-tayra shirkun at-tayra shirkun at-tayra shirkun. Nabbi sallallahu yagamba nti tayra abeera shiriki n'akiddamu emirundi esatu. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu n'agenda mu maaso n'agamba nti wama minna illa walakinna allaha yudhhibuhu bitawakkul. Hadithi rawahu Abi Dawud namba ya hadithi 1310. Kakati yatugamba Ibn Mas'ud radiyallahu anhu nti tewali omu ku ffe yali asobola kuwona shiriki oyo okujjako nga maze kutawakkalira Allah subhanahu wa ta'ala. Kati ekigambo ekyo kyokka wama minna, nti tewali omu ku ffe, ebyo bigambo bya Ibn Mas'ud wama minna, tewali omu ku ffe. Hadha ebyo kalaamu Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, bigambo bya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yakola ki, yabyogera. Wa hadha yadullu ala anna Ibn Mas'ud, era ng'ekyo kitulaga nti mazima ddala sahaba na Abdullah ibn Mas'ud fahima anna hadha shirku al-asghar, yategeera nti shiriki ono yali ayogerwako in this case yali shiriki mutono. Lwaki? liannahu la yumkinu an yaqsud wama minna illa wa yaqa'u fi shirki al-akbar. Nti Ibn Mas'ud yali tayinza kweyogerako naga nti ate wali omu ku ffe nti tewali omu ku ffe ng'ategeeza shiriki omunene, kubanga basahaba definitely baali tebasobola kuba nti bakola ki, bagwa mu shiriki ono omunene nga bamutegedde. Tuli ffenna kama anna shirku la yadhhibu Allahu bitawakkul bal la budda min tauba. Era nga bwe kitegeerekeko obulungi nti shiriki ono omutono tasobola kuvaawo na kutawakkala, bal kiba kikwetaagisa omuntu okuba nti la budda mina tauba, kikwetaagisa okukola tauba ne wenereza Allah subhanahu wa ta'ala. Shiriki wono omutono n'alyoka akola ki, n'alyoka avaawo. Kati nabwe kityo sahaba ye kennyini bw'abanga yavuddeyo n'atugamba nti in this case nabbi sallallahu yali ategeeza shiriki mutono nga bwe tulabye tayira nti nabbi sallallahu yakiddamu emirundi esatu nti abantu okweraguzalaguza n'ebinyonyi bino simanyi kamusongosungu ndi wasaawa simanyi newe ebyontonto mumanyi abantu beeraguzalaguza n'ebinyonyi nti simanyi bwowulira ekinyonyi bwekiti nga kikookolimye ku makya oba nga kikaaba ku makya oba bwowulira balina ebintu bibeeraguzalaguzaawo ebintu ebitali bya kitegeevu. Kakati oyo yenna shiriki okusinziira ku bigambo bya Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Then ekkuba eddala eryokuna mwettegerera nti ono shiriki mutono oba munene أن يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الشرك أو الكفر. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ye kennyini okutuvuunulira ekigambo shiriki oba obukafiri kye yali akola ki, kye yali ategeeza bima yadullu ala anna al-maqsudu bihi al-asghar wa laysa al-akbar. Ye kennyini nga yavuddeyo n'atunyola n'atugamba nti ono shiriki gwentegeeza mutono oba shiriki muki munene. Kati nga bw'olaba mu hadithin muttafaqun alayhi, hadithi ya Zaid ibn Khalid al-Juhani yagamba nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam salla lana
رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بالحديبية على إثر السماء nti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatusaaza essala ya subuhi nga tuli mu nankani nga tugenda mu gundi eya sulhul hudaybiya obudde bwali bwa kumakya enkuba yakwata mu kire waggulu then neemala neekolaki neetonnya قد كانت من الليلة فلما انصرف enkuba yatonnya ekiro naye omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam bw'amala okugenda aqbala ala an-nas faqal yayolekera eri abantu n'abagamba hal tadiruna madha qala rabbukum abaffe mumanyi omulezi wammwe Allah waffe ow'ekitiibwa kyagambye mumanyi Allah waffe ow'ekitiibwa kyagambye qalu basahaba ne bamuddamu ne bamugamba nti Allahu wa rasuluhu a'lam Allah n'omubaka we be basinga okumanya qal omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam n'abagamba asbah min ibadi mu'minun bi wa kafirun mubaddu bange oba mubagoberezi bange mubasahabi bange mulimu abantu nga mu'minun bi bakkiriza gyendi amakulu bakkiriza wa kafir naye ate nga baki bakafiri nagenda maaso n'abagamba nti fa amma man qala mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fahadha mu'minun bi kafirun bilkawkab omuntu yenna avuddeyo n'agamba nti olw'ekitiibwa kya Allah n'okusaasira kwe Allah atuwadde enkuba nabbi yagamba nti fahadha mu'minun bi kafirun bilkawkab oyo akkiririza muwonzi amakulu mukkiriza butereevu akkiririza mu Allah subhanahu wa ta'ala kuba obukkiririza mu baka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam obukkiririza mu Allah so abeera akkiririza mu Allah ate nga mujeemu eriki eri kawkab mujeemu eri munyenye stars n'agamba nti wa amma man qaal binaw ikidha wa kidha fadhalika kafirun bi mu'minun bilkawkab naye ate omuntu agamba nti bane okusinzira ku twafunye enkuba okusinzira ku gundi ne gundi ne okusinzira ku kino na kino na kino Nabi Muhammad yagamba nti fadhalika kafirun bi oyo mukafiri gyendi muwakanye eri Allah mu'minun bilkawkab era akkiririza mu munyenye amakulu ya akkiriza nti munyenye zezakoze eki zezatonyesezza enkuba which is wrong hadith tuge muttafaqun alayhi Bukhari yajuwa namba ya hadithi 1038 mu Muslim eri ku namba ya hadithi 7 kati n'olw'ensonga eyo falfarqu huna jaa fi tafsirihi wa fi riwaya hadith eno ojja kwesanga mu riwayati endala nga Abi radhiyallahu anhu yakola ki yajogera kati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kennyini yatwawulirawo n'atugamba nti omuntu alowooza nti munyenyezi zatonyesezza oba waliwo ensonga endala yonna yonna eyatonyesezza enkuba oyo ankaafuwalidde amakulu takkiririza muze takkiririza mu Allah akkiririzamu ebyo nti bye byakoze eki bye batonyesezza enkuba ndooza tukyaliwa mu baganda bange ab'ebitiibwa kati fa shirikul asghar shiriki ono omutono taratan yakunu zahiran ebiseera ebimu abeera alabika abeera clear كلبس الحلقة والخيط والتمائم ونحو ذلك من الأعمال والأقوال ng'omuntu bw'anaddawo n'ayambala obuntuntu obwo obuyiriziirizi n'obuntuntu obulala obw'enjawulo omuntu n'obeerawo ng'olowooza nti omwana wo k'omwambazza kano kati ajja kubeera mugezi mu kiraasi oba olowooza omwami wo kati k'omukoze kinajja oyo yenna abeera ki abeera shiriki mutono wataratan yakunu khafiya kariya then ebiseera ebimu asobola okujjanga mutono n'okulabika takola kitalabika nga bw'olaba riya wataratan bil i'tiqad olumu ayinza okujjira mu nzikiriza ayinza okujjira mu nzikiriza ka an ya'taqidu shay'un annahu sababun lil jalbi an-naf'i wad-daf'i ad-darr wa lam yaj'alhu Allah sababan lidhalika aw ya'taqid fi shay'in min al-baraka wallahu subhanahu wa ta'ala lam yaj'al fihi dhalika insongena abantu abasinga obungi nga mutwalidde ne bakadde baffe bagikaafuwaliramu bakola shiriki ono abantu abasinga obungi naddala e Uganda kino nno ngambye ng'otwaliddemu ne bakadde baffe lwansonga nti abantu abasinga obungi kuffe baabikola simanyi nali mwana muto simanyi nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusaasire ffenna naye ng'omuntu bw'anaafuna katugambe omuntu noddawo n'obaako ekintu ky'olowoolezaamu nti ekintu kino bwe nnaaba nkikoze kijja kukola kino mathalan okunaaza omwana kayaayaana kino nno nja kukyogera nga sikirumamu lwansonga gembagamba ge mazima nga bw'olaba okunaaza omwana kayaayaana kati eno point era abantu abasinga obungi ebazibuwalira okutegeera
ino point abantu abasinga obungi ebazibuwalira okutegera kati statement eyo nga bwenjogedde bwe mmala nenjirekaawo ngeri open nti okunaaza omwana akayayaana oli ajja kuvaayo agenda agambe tolaba kati basomesezza ngwera simanyi okunaaza omwana akayayaana obeera okoze shiriki. Baganda bange, omuntu asobola okunaaza omwana kayayaana n'akola shiriki. Omuntu omulala n'atuula wali n'anaaza omwana kayayaana y'omu gugwe wamunaaziza naye nga takoze shiriki. Ekintu kino kijja kitya? Anaaza omwana kayayaana n'akola shiriki y'ono alowooza nti omwana wange ono omuwala gwenzadde Salma oba Hadija oba Hafsa oba ani yenna, omwana wange ono bwe siimunaaze kayayaana tajja kufumbirwa. Fa wallahi thumma billahi wa rabbul kaaba oba okoze shiriki. Bw'obanga olinamu endowooza nti omwana wange ono bwe siimunaaze kayayaana ajja kudibira ku lujja oba okoze shiriki. Omulala agenda kudda wali anaaze omwana we kayayaana nga tayagala omwana abeere na nnoga oba olwakuba omubiri gw'omwana gwafuukuuse. Kakati ono amunaazizza olw'okuba bw'anaaba tamunaazizza tajja kufuna basajja bamuyayaanira aba akoze shiriki. Naye ona kyekimu ensonga eno egendera ddala ne kanzironziro. Banaye kye nabagamba nga tutandikira ddala omusomo guno nti shiriki ategeerekeka ne tawhidi ategereka. Era omuntu yenna agaana okutegeera ebintu bino wakati mu kuba nti biri clear nnyo, either oba toyagala bitegeera oba si kyekyo obeera munafu nnyo wakutegeera. Abantu bali awo babiri, bombi balina akanzironziro mu bukebe. Omu ne yeesiiga akanzironziro lwansonga omubiri gwabutuse, ayagala yeesiiga akanzironziro kano omubiri gukole ki? Guddewo. Omulala n'akwata akanzironziro ke kamu n'akeesiiga ng'ensonga lwaki akeesiiga lwansonga ayagala kufuna mukisa. Kati ono akeesize nga ayagala kufuna mukisa huwa mushrikun, abeera mushiriku. Naye ono akeesize nga tayagala kufuna mukisa wabula sikiini yedde weetereere, oyo tabeera mushiriku. Bino ebintu bigendera ddala ne ku byogero. Simanyi era kati omwana bw'otamunaaza ekyogero era omwana bw'omunaaza ekyogero olw'okuba oyagala sikiini yeeterere khalasi tekiina ttabu, tetukiinaako buzibu. Naye okumunaaza ekyogero olw'okuba oyagala afune omukisa, ekyogero misikini muti gwesulira mu kibira tegusobola na kuvaayo, enkuba ne bwegukuba eguggwerako gonna nga kati ate gukuwa omukisa. Bino ebintu bitegeerekeke bannange, ebintu bino bitegeerekeke. Mwannyinaffe ensonga gye nayogeddeko ndoozi ennaku nga 2 emabega eyo genda abantu ne balima ku bijja. Kino ekintu omuntu bw'oba ogenza okulima ku bijja ng'ensonga egenza okulimisa etegeerekeka nti bannaye ebijja bizise katulimeko, khalas, that one is no, we have no problem with that. Naye kye tulinako obuzibu era kye tugamba nti shiriki ye muntu okugenda okulima ebijja nga there is something you're expecting in return, nti bwe nnaaba mmaze okulima ku bijja bino ngenda kufuna omulimu, ngenda kuterera business zijja kuterera, era nze bwe nnaaba mmaze okumira era ebijja ensonga lwaki nire ebizibu mu business nti lwansonga sirimanga ku bijja, kati oyo aba afuuse shiriki. Ndoozi ebintu bitegeereka bane ebyangu nnyo. Shiriki mwangu wa kutegeera ne tawhidi mwangu wa kutegeera singa obanga olina obwongo obuggufu ate ng'oyagala okubitegeera. Tuli mu baganda bange, kati n'olw'ensonga eyo zino ensonga ziri clear zitegeerekeka era atazitegeera oba toyagadde bwagazi kuba nti okola ki? Kuba nti ozitegeera. Falwajibu ala almuslim, kyatteekwa ku buli musiraamu yenna an yahdhura shiriki, okubeera nti weewala shiriki saghiran kana au kabiran, oba shiriki munene oba shiriki mutono, beera ng'okola ki? Beera ng'omwewala. Tugenda nno kkoma wano kuba obudde bugenderedde. Katusabe busabi Allah abeere nga atugasa n'ebigambo byatufuula abantu abawuliriza ebigambo ne tujjamu ebisinga obulungi. Allah bw'anaaba akkiriza enkya insha Allah tujja kutandikira awo. Waffaqa Allahu al-jamii' bima yuhibbu wa yarda wa subhanaka Allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.